Alright, omulungi atugoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tubebaza okulika nti mutambula naffe nabo ekyo tubasaba okulika nti mu subscribinga mu likinga awamu n'okusharinga content waffe kituwa amanyi n'embavu okwongera okubaweereza. Olunaku olwaleero tuzze n'ensonga 10 oba oli awo ezifulu ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine ow'amaanyi mu kisaawe kya byabukulembeze mu kisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda. Ensonga zino oba views zino tuzijjidde ddala ku ground oba ku bantu sekinnoomu ku butya bwe balaba Bobi Wine n'ebyo bye bagamba nti bye bimufudde ow'amaanyi. Z'ensonga 10 nga bwe tugenda okulabika nti tuzisengeka okuviira ddala kwesooka paka kwesembayo. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu kalulu akawedde akawamu aka 2021 gwe mulundi Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasooka okuchallenginga oba okuvuganya Mwami Museveni. So newankubadde nti akalulu wavaayo amaloboozi mangi mu bitongole by'obwannakyewa n'abantu sekinnoomu ng'oba awo bagamba nti akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya, naye ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola okuvaayo n'ebitundu 35 okusinziira ku Electoral Commission ebyo tusoma by'ababakama oba oli awo bye yatuwa. President Museveni yavaayo n'ebitundu 59 ze miliyoni 5,383,831. Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine ebitundu 35 nga bwe bululu miliyoni 3,119,965. Newankubadde nti oba oli awo abantu b'ebitundu ebimu naddala wano mu Buganda bakomplaininga lwaki akalulu kaffe tekabaliddwa. Electoral Commission bagamba nti newe banaakabala kaali tekakyasobola kukola makulu. Abantu bendobendo lya mukono, abantu ab'omu Kampala wano ne Wakiso obululu bwabwe tebwabalibwa, naye ekyo tekyalobera Bobi Wine oba olaba okujjawo okuvaawo na bululu obwo nga bwe tugezezaako okulabika nti tubasomera figa ezo. Ensonga ne 10 nga bwe tuzisengese. Ensonga esookera ddala Bobi Wine being an artist oba okubeera munnabitone y'ensonga esookera ddala. Bobi Wine okuba munnabitone kino kimufuula ow'enkizo. Tukimanyi bulungi nnyo abasomye ebyafaayo nti bannabitone bano bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulabika nti basitula amaloboozi nga balabye oba oli awo bitatambula bulungi, era bannansi babawulira, bayita mu nnyimba, bayita mu bitontome, bayita mu kuwandiika. Era omuwandiisi omu bamuyita Joseph Bios yagezaako okulabika nti akola statement gye tukootinze n'agamba nti to make people free is the aim of art, therefore art for me is the science of freedom. Ogezaako okukitaputa to make people free is an aim of art. Abantu okubeera nti bafuna eddembe lyabwe oba oli awo kimu ku art, therefore art for me is the science of freedom. Era na concluding ng'agamba nti ye okusinziira ku ye art oba oli awo science w'abantu kubeera na mirembe. So Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera munnabitone yayita mu nnyimba mpitirivu nnyo. In fact nga tannajja into active politics mu 2017 nga yeesimbawo ekyaddondo East we yawangula akalulu n'ayeza bweza lweyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu tujjukira nti emabegaawo yalinayo ennyimba mpitirivu nnyo oba oli awo eziraga obutali bumativu, ezisomesa, ezimuleetera okuba in touch n'abantu. Ennyimba nga Time Bomb, nnyimba zaali nnyingi nnyo ze yakuba tube bayonjo olwamuleetera okulabika nti agetinga in touch n'abantu. Ennyimba nga Situka tutambule akakayimba yakafulumya nga twakava mu kalulu ndowooza ka 2016 lwakuba tekatunda nnyo ate katunda nnyo ng'amaze okuyingira mu byobukulembeze oba mu byobufuzi, naye yakakuba omutima gumenyese naye nga kyemmanyi munywanyi naawe gukumenyese. Abantu buliwo tunula bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba. Akakayimba yakakuba 2011 nga bannayuganda oba oli awo bawotose nga bagamba nti ebivudde mu kalulu oba oli awo abamu tebakkiriziganya nabyo. Ndowooza yali avuganya nnyo ebiseera ebyo Mwami Museveni yali kano Dr. Kizza Besigye. So Bobi Wine azze akuba ennyimba nnyingi ezeefaananyizizaako bwe zityo ezigezaako okulaga obutali bumativu ne zimusembeza n'abantu ne zisiiga ekifaananyi kye kakala akalungi mu bantu. Ba artists bangi nnyo nno abeenyigidde mu byobukulembeze abagezezaako okulabika nti basitula amaloboozi. Tujjukira omukyala Miriam Makeba, ono nno yaliwo South Africa, abasinga bamuyita Mama Africa. Yagezaako okulabika nti ayimba ennyimba nnyingi nnyo okulwanyisa apartheid policy
eyali e South Africa awo, era ennyimba ze oba oliawo ze zaaleetera abazungu okutendewalirwa ne bawa independence abantu be South Africa. Omuntu omulala nno gwe tuyinza okulabika nti tusiigirako ekifaananyi yali musajja mu Nigeria nga bamuyita Fela Kuti. Fela Kuti ono yali musajja mu Nigeria yakuba ennyimba nnyo, yayatiikirira nnyo myaka gya 70 awo. Nigeria yalimu obufuzi bwa bannamagye, military government. So yagezaako okulabika nti ayimba. Nigeria bwe yamala nefuna kyetwandiyise civilian government, najja ate n'akuba ennyimba endala ezayambako aba South Africa okulabika nti beetakuluza mu nfuga y'ekikabbulu ey'abazungu abaali babasibyeko akanyaga e South Africa mu nkola eya apartheid policy. So Bobi Wine okuba mu nabitone yeeyo y'ensonga emu oba oliawo bannayuganda gye batunuulira nti emufudde nnyo w'amaanyi, emufudde muganzi, nti message ye oba oliawo esobola okutuuka mu konazi zonna eza Uganda. Ennyimba ezimu oba oliawo tezikkirizibwa kuzannyibwa mu mainstream media, naye era abantu ku social media ennyimba bazifuna ne basharinga obubaka obwo bwaba bateekedde mu nnyimba. So Bobi Wine okuba mu nabitone ye point esookera ddala ebimu ku bimufudde ow'amaanyi. Kyakubiri point ey'okubiri, coming abruptly into Uganda's politics. Bobi Wine yagwa bugwi, teri yamweteekerateekera naddala ku abo baavuganya nabo nga Mwami Museveni. Tukimanyi bulungi nnyo nti Mwami Museveni azze avuganyizibwa abantu ab'enjawulo, naye abantu abo ab'enjawulo bazze avuganya nabo nga Paul Kawanga Ssemwogerere yavuganya naye mu kalulu 1990 yali 96 bavuganya naye. Oyo yali musajja nga aludde mbyobufuzi ng'oba oliawo President Museveni amanyi bulungi nnyo, amanyi amaanyi ge, amanyi n'obunafu bwe. Bwe yavaawo awo ne tufuna Alhaji Nassantege Ssebaggala, naye najja n'agezaako okulabika nti azoganya. Bwali bukyali awo akalulu akaddako awo ndowooza kaali ka 2000 ne tufuna eddoboozi erya Aji agambye, ng'agambye ani gwe yali alabise nti asonzeeko yali retired Colonel Dr. Kizza Besigye, era akalulu ako n'agezaako okulabika nti avuganya Mwami Museveni. Naye bw'otunuulira Besigye nti Besigye yali mu kulabika nti bagezaako okulwana myaka eyo gya 1980 nga bagezaako okulwanyisa gavumenti ya Milton Obote abasinga gwe baakazaako eri akawenkene, era ng'ali musawo we mu nsiko, era n'asaavinga nako mu gavumenti ya Mwami Museveni nga bamaze okuva mu nsiko. So Besigye ebbanga lyonna lyavuganyiza naye abadde amumanyi, ng'era amanyi butya bw'asobola okumukwata n'okumugonza. Naye okusinziira ku views z'abantu baga nti olw'okuba nti Bobi Wine yajja abruptly oba yagwa bugwi, kireetedde Mwami Museveni okupanikinga, talina kyamumanyiiko, abadde amulabanga muyimbi amaze ebbanga nga yeekubira miziki gye, abasinga ng'ekifaananyi ky'abayimbi babalabanga abantu abali awo abateefiirayo abadongodongo nga bwe bagezaako okulabika nti babayita. Ne Bobi Wine yazze n'ateekawo entiisa y'amannyo kwabo abatudde mu ntebe ennene ey'eggwanga lino Uganda. So ensonga yakubiri ezimu kuzifuula Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'amaanyi era omuzibu okulabika nti alwanyisibwa oba okumukakkanya mu byobufuzi by'e Kampala Uganda wano. Ensonga ey'okusatu oba oliawo gye tutunuulidde oba n'abantu abala gye baasonzeeko, being a married man. Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mufumbo era nga yamala ne mukazi we emyaka 10 okutuusiza ddala bwe bakifuula official ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi gwa 8 2011 nga babagatta wali ku kanisa enkulu ey'Abakatuliki. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ono musajja mufumbo, alina abaana ndowooza abaana be 4. Kino nno kimufuula ow'enkizo mu byobufuzi. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna yeetaba mu byobufuzi, abantu kulaba ng'olimu ensonga, kulabamu embavu, ekyobufumbo kikulu nnyo era bakitunuulira. So Robert Kyagulanyi Ssentamu era bw'omutunuulira mu bavubuka bangi nnyo ba-inspirinze kapo ye ne maama Babi Itungo. Egezezaako okulabika nti esikiriza abavubuka bangi oba oliawo okuyingira obufumbo, engeri gye bagihandolingamu. So Bobi Wine okuba nti musajja mufumbo, kino kimuwa ekitiibwa ekyenkomeredde mu cultures zaffe wano mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu, oba oliawo ne mu ddiini, nti omusajja omufumbo
tosobola mugeraageranya n'oyo atali. So Bobi Wine okuba nti musajja mufumbo nakyo kimwongedde embavu n'okulabika nti agula emitima gy'abannayuganda bangi nnyo. So ensonga ey'okuna oba oliawo gye tugenda okulabika nti tutunuulira Bobi Wine being a youth, okuba nti musajja muvubuka akyali myaka egy'ekivubuka, emyaka egiri energetic. Bobi Wine agezezaako okulabika nti asika abavubuka bangi okumwegattako okuba nti balina ekifaananyi ekyo kye bamulabira nti wa generation yaabwe era bamuyita generation leader. Kireetedde emitima gy'abavubuka mingi nnyo okulabika nti bagenda ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omwagalwa waabwe, ng'oyo oba oliawo gwe balaba nti yajja okulabika nti abatuusa mu nsi ensuubize. Balina ebirowoozo bingi nnyo bye basharinga oba balina endaba y'ebintu oba oliawo egezaako okufaanagana mu aspects ez'enjawulo. Kino no Bobi Wine kimufudde ow'amaanyi, kimufudde ow'enkizo n'okulabika nti enjiri oba revolutionary gospel jagezaako okulabika nti aspreadinga countrywide. Abavubuka bano bagi receiving nga agiyisa mu nnyimba, agiyisa mu speeches ez'enjawulo zagezaako okukola ku budaala bw'ebyobufuzi. Ensonga n'ey'okutaano is stable financial status. Okuba nti Bobi Wine ayinamu kamwanyi. Omanyi omuntu yenna okujja mu byobufuzi nga talinaamu kasimbi kireetera abantu bannyo okuga nti oba onaze tonyonyoota. Naye Bobi Wine yali awangalira mu bulamu oba oliawo buli muvubuka bwe yandyegombye okubeeramu, buli muntu bwe yandyegombye okubeeramu. Alina obufumbo obutebenkedde, alinamu kasente, akoze investments ez'enjawulo. Naye Bobi Wine n'ensimbi ze zonna yajja okulabika nti asitula eddoboozi kuba oliawo yandyesuuliddeyo gwa naggamba naga nze oba bitambula bulungi oba tebitambula bulungi, nze nkola ki, nze nsobola okutambula mu mbeera yonna. Ne Bobi Wine yateeka wali ensimbi ze, yateeka wali obulamu bwe obwa superstar, najja okulabika nti ayita mu tear gas canisters ez'enjawulo, ayita mu torches ez'enjawulo, bamukubye mu mbeera ez'enjawulo, najja okulabika nti atuuse eddoboozi lya bannayuganda. So abantu bwe batunuulira ekyo kibaleetedde okulabika nti bagwa mu mukwano n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuwa obuwagizi bwabwe buno bwe tulaba ng'abantu bayala engoye mu makubo, bwe tulaba ng'abantu bagezaako okulabika nti bayaayaana n'okumukwatako obukwasi n'okumutuukako obutuusi. Bobi Wine okuba nti ali financially stable we yayingirira mu byobufuzi by'e Kampala Uganda nakyo kimufudde okuba nti w'amaanyi era omuzibu okulabika nti akakkanyizibwa. Point ey'omukaaga oba ensonga ey'omukaaga is background. Gye nvudde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ono bw'omutunuulira musajja alina humble background era ghetto youth. So nabo si okubeera nti ghetto youth akulidde mu mbeera ey'okunyigirizibwa, akulidde mu mbeera ey'okusoomoozebwa, amanyi oba oliawo ebintu ebiruma omuntu wa wansi. Kino nno kyaleetera abantu bangi nnyo abakula nga bamulaba, abantu bangi nnyo abamanyi embeera mwe yayita ng'akula n'okutuuka ekyo kyatuuse. Robert Kyagulanyi Ssentamu kino nakyo nno kyamwongera amaanyi. Abantu ba ghetto bano oba abantu ba wansi bano balina ekifaananyi, buli bwe balaba Bobi Wine bamwerabamu era n'abaleetera okulabika nti bekkiririzaamu nti buli kimu kyonna kisoboka mu bulamu bw'ensi eno. So background ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bimu ku bimuleetedde okubeera ow'amaanyi mu byobufuzi by'e Kampala Uganda wano. Point number 7, Bobi Wine being outspoken and aggressive. Ti Bobi Wine teyeerya ntama. Ensonga bw'alaba nti waliwo ensonga ezitatambula bulungi agezaako okulabika nti asitula eddoboozi lye, ekibi n'akyogerako. Tasirikira kibi, ate kyakubiri musajja muvumu mu mbeera yonna gy'ayisibwamu mu byobufuzi by'e Kampala Uganda wano. Okubeera nti ali aggressive kireetedde bannayuganda bangi nnyo ne bakuba obufaananyi bungi nnyo Bobi Wine gye yava n'embeera mwe yali ayita n'ebigambo by'aboogerera. Bw'ayogera ku malwaliro omutali ddagala bannayuganda bakireflectingako, bw'ayogera oba oliawo ku nguudo embi bannayuganda bakyebuulirira nakyo naye ddala kituufu enguudo zombi. Bw'ayogera ku education system oba oliawo enjabaya bannayuganda ebyo byonna babitunuulira, corruption eri mu gavumenti. So Bobi Wine being outspoken kwebyo byalaba nga tebitambula bulungi mu ggwanga lye, nakyo bye bimu ku bimufudde omusajja ow'amaanyi, omusajja ow'embavu, omusajja omuzibu nnyo kwabo oba oliawo abagezaako okulabika nti bamulwanyisa. Eyo nsonga yaffe ya 7 ku nsonga nga bwe tugezezaako okulabika nti tuzisengeka. Ensonga ey'omunaana being betrayed
by his close friends. Bobi Wine ono agezezaako okulabika nti okusinziira ku views z'abantu nti banne bangi nnyo bagezezaako okulabika nti bamulyamu olukwe mu byobufuzi wano. Tujjukira omukulu Ashback Kato yali blogger w'amaanyi nnyo era ng'agezaako okulabika nti atembeeta ensonga Bobi Wine naye ze yaliko. Naye lwakyaluma oba oli awo sayidi emu neyemuggula n'agenda okulabika nti atandika ogikolera. So kino nno kyaleeta bannayuganda bangi. Omanyi sympathy card mu byobufuzi nakyo kikulu. That's why omuntu bw'abanga ali mu nkomyo ng'ate oba oli awo baavuganya nabo be baamusiba kiba kizibu nnyo oyo omuntu okuwangulwa akalulu ng'ali mu kkomero olw'ensonga nti waliwo sympathy yejja neefuula omuntu ono ow'amaanyi. So nabwe ekito okulabika nti Bobi Wine banne bangi bamuliddemu enkwe abe yatandika nabo ne baasanze mu byobufuzi kati nga Ashback Kato full figure twamulabanga naye yali agezaako okulabika nti atambula ne Bobi Wine amuwaana ayimirira naye ku nsonga z'agezaako okulabika nti ayogera ne bukya ku macanga naye asaze. Abantu bangi nnyo ab'obufuzi bano abasajja nga Batwaha Kagabo oba oli awo ba Mathias Mpuuga abantu nga bwe bagezaako okulabika nti batusiigira zino example zengezaako okubawa z'abantu ba Abedi Bwanika nti Abedi Bwanika abantu baali batandise n'omuyita political failure nti yeesimbawo emirundi ng'ebiri ku bwa president ng'oba oli awo agwa bugwi. Bwe yajja wano mu kalulu akawedde aka 2021 abantu baga nti Bobi Wine yamuwa amaanyi n'agezaako okulabika nti awangula constituency mu Buddu ey'Ekimanya Kabonera. So bwe kiba nti mu kaseera kano ate Abedi Bwanika Bobi Wine gwe yagezaako okulabika nti awa omukono amwogerera ebigambo bingi bwagezaako okulabika nti amusiiga ettoomi. Ebyo bye bimu ku bireetera Bobi Wine ono okwongera okufuna amaanyi amayitirivu ennyo mu bantu. So Bobi Wine being betrayed by his close friends mu byobufuzi n'emikwano gye oba oli awo be yatandika nabo ekintu kino kimuleetedde okulabika nti abantu bamukwatibwako ekisa ne badda ate ku sayidi ye. So ensonga ey'omwenda nga tutunuya ensonga zino nga bwe tugezezaako okulabika nti tuzisengeka being tortured and imprisoned. Bobi ye nga ye then ne his supporters and followers Bobi Wine okulabika nti agezaako okulabika nti atulugunyizibwa atwalaba ekyali mu Arua bali mu kalundooza ka Kassiano Wadri. Kassiano Wadri nno akalulu ako yakawangula naye ate waayita ennaku ntono nnyo naye n'agezaako okulabika nti yeefuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba n'ataddamu kutambula naye mu byobufuzi. So Bobi Wine okulabika nti atokyerengiddwa ekyo example gye mbadde ngezaako bawe yali mu Arua baamukuba driver we Yasin Kauma yagezaako okulabika nti attibwa mu mbeera ezifaananako bwe zitu ye ne bazzaake baakwatibwa ne bakubibwa bubi nnyo era abantu ne bagezaako okulabika nti beekalakasa bateekawo embeera tuze tulaba abantu bangi nnyo naddala ekifaananyi kye tuyinza okuwa ekigazi mu kalulu akawedde aka 2021 nga tunaatera okukayingira awo pre-kalulu abantu bannyo balayika nti battibwa ng'oba oli awo aba National Unity Platform bagamba babitongole bikuuma ddembe. Tujjukira mwana muwala Rita Nabukenya oyattibwa n'agenda n'aziikibwa wali ekiboga ate bwe baali bakomawo aba National Unity Platform nga bava ekiboga baba batuukaawo mu Nansana omuvubuka yali ayitibwa Dan Kyeyune naye amasasi ne gamulya awo naye teyavaawo. So tuyingira mu kalulu wakati awo aka 2021 ndowooza yali gwali mwezi gwa kumeka omwezi ngwerabiddemukko baali bava mu bitundu by'e Masaka batuuka e Busegaawo ku Nkulungu bamaze okuba munnamawulire wa Bobi Wine yali ani bannange erinnya lyerabidde Kasirye bamaze omukuba baali bava na Watwaha Kagabo era Twaha Kagabo oyo mukuba alyamu olukwe Bobi Wine bakomawo wano Kasirye bamukomezaawo embeera mbi bagezaako okuleka nti bamuddusa mu ddwaliro baba batuuka e Busega omuvubuka yali bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Frank Senteza oba oli awo Boba National Unity Platform abalumiriza nti kabangali ya poliisi yamukoona naye nattibwa. So bintu bingi nnyo abantu okulabika nti batokyalingibwa abantu battibwa n'okusibibwa okuviira ddala ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be. Kino nno bye bimu ku bimuleetedde okulabika nti afuuka ow'amaanyi n'okugula obuganzi obw'enjawulo mu bantu mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo. So
eyo yemu ku nsonga oba oliawo ze twakuŋŋaanyiza ezongera okulabika nti zifuula Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'amaanyi mu kisaawe ky'ebyobukulembeze ggwanga Uganda. Ensonga esemberayo ddala ey'ekkumi, being the most trending on both mainstream media and social media, okuba nti Bobi Wine yasinga erinnya lye lisinga okulabika nti litrendinga, lisinga okulabika nti likola amawulire ku social media, then ne mainstream media, TV ne radio ne mpapula z'amawulire. Andowooza kizibu nnyo olupapula lw'amawulire oba kagabe mawulire nga ga radio oba TV oba social media, Facebook, bikiwa YouTube, okola amawulire n'otakola kugulira lya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo abantu ne bakuwa ennyo attention. So omuntu buli gy'akoma okubeera ku mimwa gy'abantu ng'abantu bawulira erinnya lye east west, Mambuka ne Maserengeta, erinnya lye buli gye likoma okuyingira mu mitwe gy'abantu n'amatu gaabwe okuliwulira enfunda ez'enjawulo, kifuula omuntu ow'amaanyi mu by'obukulembeze. Jjukira buli gy'anaakoma okuba ow'amaanyi ng'erinnya lye lyogerwako, kitegeeza abantu bajja na kumuwa attention kwezi ensonga zagezaako okulabika nti alambika, ku message gy'agezaako okuyisaawo, nti omuntu yenna buli waba na attention ng'abantu bamuwa attention, chances ziri high oba oliawo ne message gy'agezaako okulabika nti ayisaawo abantu okugirecevinga. So zezo ensonga ekkumi ze tugezezaako okulabika nti tutemaatema oba oliawo ze twajje mu bantu ssekinnoomu ku ground ne tubabuuza nti biki bye mulaba oba oliawo ebifuula Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'amaanyi mu kisaawe kya byabukulembeze ggwanga Uganda, bwe batyo bwe bagezezaako okulabika nti bazitutemeratemera. Okuziyitamu lukwakwayo, ensonga gye twasookeddeko, being an artist, okubeera munnabitone, kino kimufuula okuba ow'embavu. Coming abruptly into Uganda's politics, okuba nti yagwa bugwi nga bavuganya nabo tebaamwetekeerateekera, nakyo kimufuula okulabika nti w'amaanyi. Being a married man, okuba nti musajja mufumbo. Mu byobufuzi byonna omuntu atali mufumbo taweebwa kitiibwa, ekyo mubeerewo nga mukimanyi. So Bobi Wine okuba nti musajja mufumbo, ensonga yakusatu mu ebyo ebimufuula okuba nti w'amaanyi. Ensonga ey'okuna, being a youth, okuba nti muvubuka. Ebintu byonna Bobi Wine byakoze binspirinze abavubuka bangi nnyo, okuviira ddala mu kuyimba paka mu byobufuzi bino byalimu. So kimufuula okuba nti w'amaanyi era wankiza okusinziira ku views z'abantu. Ensonga ey'okutaano, being financially stable, oba his stable financial status, okuba nti alinamu kasente, okuba nti alinamu kamwanyi, okuba nti ayimiridde. Kino nno kireetera abantu okwebuuza ebibuuzo, olaba omusajja yava mu bulamu buli obulungi najja otulwanirira, ffe mu mitwe muno mulimu ki, tutegeera bulungi, abantu abasinga bakifuna bwe batyo. So ensonga ey'omukaaga, his background, gyenvudde wa Bobi Wine okuviira ddala mu ggetto eri gy'avudde okutuuka wano w'atuuse, oba oliawo kifaananyi ky'amaanyi nnyo. Abaana ba ghetto kye balabirako, abaana b'abannakunkunya edda abatazaaliddwa mu famire ennene kye balabako nti olaba Bobi Wine atuuseeko awo naffe tusobola. Ensonga ey'omusanvu, being outspoken and aggressive, nti Bobi Wine ensonga agyanaamirizanga bweri, takwenyakwenya, ayimirira ku principles ze ne values ze wamu n'ekibiina. Musajja ali aggressive nnyo, nsonga ebadde ya musanvu. Ensonga ey'omunaana, being betrayed by his close friends, both mu byobufuzi then ne mikwano gye oba oliawo gyazatambula najjo egiri close naye. Ensonga ey'omwenda, being tortured and imprisoned together with his supporters. Bobi Wine asibiddwako, bamutochalinze, abantu be babuziddwawo, abawagizi be abamu battiddwa mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So eyo nsonga ekutte kyamwenda mwezi ensonga oba oliawo ezifiirako Bobi Wine okwongera okuba omuganzi ennyo mu bantu. Ensonga gye tusembe naye ey'ekkumi, being the most trending both on mainstream media and on social media, okuba nti erinnya lye lye likola amawulire buli wamu. Kino kireetedde Bobi Wine okuba ow'amaanyi, okuba nti asigaddewo n'okuzoganya oba oliawo bagezaako okuzoganya okubajja mu ntebe y'ebyobukulembeze ennene
era nga ab'ekibiina ki National Unity Platform baga nti bagenda kuyimirira naye paka ntebe mu ntebe. Tumulaba country wide tour zaakola, kiraga amaanyi g'ayina. Bobi Wine kiraga amaanyi g'ayina. Tumulaba ebweru w'eggwanga batandise bamulukugunayizingira ddala mu bamu ku freedom fight oba oli awo abavubuka abato Africa beeyina. So nabo ekitozeza ensonga ze tugezezaako okulabika nti tutematema ensonga 10 ezifuula Bobi Wine oba ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era omuzibu okulwanyisa mu kisawe kya byabukulembeze ggwanga Uganda. Banayo tubeebaza okulabika nti mutambula naffe wakati mu kulabika nti musharinga, musubscribinga n'okulayikinga content waffe kituwa amaanyi okwongera okubaweereza. Ganja Fad ge mannya zagezezaako okulabika nti ntangaaza ensonga zino nga views bwe twazijje mu bantu nenzibaleetera tuzisharingeko ko nammwe mu comment section yawo nammwe musobola okulabika nti muwe ensonga zammwe butya bwe mulaba ensonga zino. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.